toli mwavu mugabo tikidde mwebalire ddala kubeera kubukedde TV nambemu abakugu bagamba nti mu bizinesi ekisinga obukulu ebitundu nga 20 ku buli 100 bye bikwatagana n'obukugu bw'olina mu bizinesi ne kapito gw'olina. Ebitundu 8 ku buli 100 enkolaganayo n'abantu etwala ebitundu 8 ku buli 100. Kubanga abagezi bangu bakufuna n'enkolaganayo n'abantu si nnyangu. Kikyentegeeza bobeera ne bizinesi kyangu nnyo okuleeta abakawuntanti abasinga obukugu n'obawa emirimu ne bagikola. Kyangu nnyo okuleeta bayinginiya balooya bakitunzi bonna obaleeta abo bajja kukola era babeerawo era bakola ebitundu 20 ku buli 100. Naawe okumanyako bizinesi nakwera kugwa mwaga abiri obukugu bwo mu bizinesi obumanyi knowledge nti wasoma nnyo ebyobusobozi wasoma nnyo kino wasoma nnyo kiri ekisinga obukulu yenkolaganayo n'abantu abo abakozi b'okola nabo b'okozesa ne bakasitoma bw'okolagana nabo obulungi obuwanguzi bubawo kubanga ekyuma ekisinga mu nsi yonna ekisinga kompyuta kisinga ekizungirizi kya muntu. Muzungu yeepansepanse nnyo takolangayo kyuma kisinga muntu n'olwekyo ekyuma ekyo kyolina okutwala ng'ekikulu okusinga ebyuma byonna ebyanamiriza ensi eno. Toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu.